kitalo ddala. Abaana basatu bafudde omulundi gumu. Just imagine. Wakira nozaala first born, nozaala second born, nozaala ne third born. Mukama Katonda n'agamba bonna nga woobazadde nze ngenda batwala omulundi gumu. Dakiika eddako ng'omwana we afudde ogenda okebera ku mulala nti n'omulala naye yafiiridde n'owookusatu nga yafudde. Bano eno babadde baana ba musumba omukulu w'ekkanisa ey'aba Adventist era nga mmanyikiddwa nga Emmanuel. Abaana bano eno abasatu okufa omulundi ogumu bafudde laddu mu nkuba ezengeetonya bwe batyo laddu yabakubye era bwe batyo bonna basatu nga bwe babadde ne bazikirira mu nnyumba. Just imagine. Zijjukira wano eno Juliana Kanyoomoozi we yafiirwa mutabani we. Abantu bamukungubagiza naye abantu abasinga baasigalamu ne question egamba naye Juliana Kanyoomoozi lwaki wazaala omwana omu? Naye Juliana Kanyoomoozi ku myaka gy'olina kati osobola ozaala omwana omulala naye lwaki yazaala omwana omu? Abantu abalina ssente ozaala otya omwana omu? Akaana yali yazaala kamu we kati nga kati ka kibiriiti, akaana yazaala kamu bantu mwayogerera Juliana Kanyoomoozi olw'okubeera nti omwana we yali afudde mu nsi eno yali alinamu omwana omu bw'ati era ng'obulumi Juliana Kanyoomoozi bwe yayitamu bwali bw'amaanyi bwali bwa nsusu. Naye n'otakimanya nti amaanyi ga Mukama Katonda ne woozaala abaana 100 ne woozaala abaana 94 ne woozaala 12 bonna asobola obbayita omulundi gumu mu kabenje k'emmotoka nga we mutudde mwenna ne mugenda mu kabenje k'emmotoka. N'obeera nga wazaala omu amuyita ne babeera babiri abayita kababeere bameka kebeere Uganda yonna Mukama Katonda asobola ogiyita mu sekendi emu Uganda n'ebeera ng'eweddewo. So abanenya Juliana Kanyoomoozi nti lwaki wazaala omu kati wuuyo afudde n'ono yazaala abasatu bonna bagenzi. Mukama Katonda waffe yasalawo naye nga kibi nnyo kibi ddala omuntu okukira ku makya n'oziika abaana bonna basatu okuva ku first born, second born ne last born bonna basatu n'obaziika omulundi gumu. Kabadde nayo bagiyita accident, lightning oba laddu ye yabakubye era bwe batyo ne bafa ne bazikirira. Kitalo nnyo kitalo ddala. Ngenda sigala nkuleetera updates ez'enjawulo gwe kyolina okola subscribing nga notification bell eno ebisigadde obitulekere. Sirwanira okozesa Max Media tusaba bulungi nnyo okulangira bizinensi yo. Tukulako obukubizi kwena n'abayisimu ebisigadde n'obitulekera.